Yes, alright. Mbalamusizaako nnyo mwenna gye mwesinzira okuba nga mutuwuliriza mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mbakulisaayo nnyo mu weekend. Birungi si birungi tukimanyi bulungi nnyo olunaku lw'eggulu akawungeezi k'eggulu. Eddie Mutwe amanyikiddwa ennyo nga bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga we yabuziddwawo gwe mukwano gwange n'atwalibwa mu kifo ekitaategeerekese. Era ne gebuli kati Eddie Mutwe tannakubikako kya mulubaale. Bino nno oluvannyuma lw'okugwawo Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform amanyikiddwa ennyo nga Bobi Wine agenze ku mukutu gwe ogwa social media ng'alaga okwennyamira ssaako n'obutali bumativu okutyoboolwa kw'eddembe okwabaluseewo akawungeezi k'eggulu omwabadde okuwamba kwa bodyguard we ffenna gwe tumanyi obulungi nga Eddie Mutwe. Oli ku Yugi Update TV gwe tanatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga ogenda maaso n'otweyungako. Eddie Mutwe yalipootingiddwa ekawungeezi k'eggulu oluvannyuma lw'okuwambibwa ku Kiwango village eri mu district ey'e Mukono okusinziira ku Bobi Wine ng'agenzaako kubanga atwistinga eri eggwanga. Agamba bataategeerekese mu SFC Special Force Command nga bambadde yunifoomu zaabwe batravolinze mu moloka Toyota van ne bamuteeka omwo n'oluvannyuma ne bamuteeka mu custody etaategeerekese. Kino nno kyeraliikirizza bangi naddala aba National Unity Platform officers saako ne ba comrades okulaba nga munnaabwe agenda maaso n'okuba nga amiisinga omulundi omulala. Naye gwe atategeera Eddie Mutwe. Eddie Mutwe abadde amanyikiddwa nnyo mu kisaawe oba mu mayengo g'ebyobufuzi era nga mannya g'amatuufu ye Edward Ssebuufu era ng'abadde figa y'amaanyi ng'abadde apiikinze popularity mu politics owa Uganda naddala ku ludda oluvuganya gavumenti olw'opposition. Newankubadde abadde agenda mu maaso n'okuweereza Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine personally nga bodyguard. Eddie Mutwe abadde afunye ebifo eby'amaanyi mu opposition party eno gy'alimu okuba nga yakulira ideologies mu National Unity Platform School of Leadership. Yeenyigira mu byobufuzi oba okwenyigirako ebyobufuzi kugezezzaako nnyo kubanga kumuteekako target eri state operatives naddala ebitongole ebikuumaddembe. Era kino tukyogera nga tusinziira ku incident eyaliwo emyaka giri egyayita oluvannyuma lw'okukwatibwa. Kino nno ekiguddewo tekyawukanye nnyo n'abawagizi ba National Unity Platform oba abakulembeze ba National Unity Platform okuba nga bawambibwa gye buvuddeko era mwaka guno gwennyini gwe tulimu mu Mpigi district e Lugala waaliwo era ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform abawambibwa. Era kino ekikolwa ekiguddewo kireetedde bannayuganda okuwula for accountability ne reforms eri ebitongole ebikuumaddembe byonna okuba nga bigenda maaso n'okwenyigira mu kutyoboola human rights violation. Tetunnamanya kigenda kukomekereza kitya naye ffenna tulinze naddala mu guno omwaka nga tusemberedde 2026 okuba nga tugenda mu general elections. Abali ku ludda oluvuganya gavumenti ku opposition gufudde mugano eri ebitongole ebikuumaddembe okuba nga bigenda mu maaso n'okubawamba. Tetumanyi lwaki era poliisi tennavaayo kunnyonnyola kiki ekyaviiriddeko Eddie Mutwe omukwata era baamukutte baamututtewa ye ensonga ki. Newankubadde aba SFC baalabikiddwa ku yunifoomu yaabwe tebannavaayo kuclaiminga nti no bwe baawambye Eddie Mutwe ne kaakati tannakubikako kya mulubaale tebamanyi wa gye yatwaliddwa. Oli ku Yugi Update TV
kusinzira obanga otuwuliriza mwebali mu diaspora emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebali kwekuumira ku mayengo gano mukola kyamaanyi nnyo. Tugenda kuba nga tukomawo tubawo information tulinde tulabe poliisi enaavaayo neeyogera ku incident eno eyabaddewo nti Eddie Mutwe baamuwambye oba CFC enaavaayo neekiraiminga nti be balina Eddie Mutwe era banaabamuyina bamutaddewa ye bamuwagaza ki ensonga ki eyamukwasizza ebyo byonna tugenda kuba nga tubimanya. Mbaagala nnyo mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba nga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba nga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba nga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba nga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera
oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda, gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.